kankubulire meeting yatule ya security ne baplanninga n'okuplanninga era baplanninga nti akalulu akajja balina okubaawo n'obulwadde butwala mu lockdown. The upcoming elections under planning the whatever they are planning. Balowooza nti wetuba mwetuli we must have an epidemic okukatairinga our generational vision bearer from again putting them under the worst nightmare of their lifetime. Wakafe yaguyimba ti omwenge perekeze ya stani ya namadala stani mwaja tuyita feno kugwedalu kati gokuta akaviro kanyize mutebakula ogwedalu wachiro gugunyere mu lwatu bamanye nti oyo mutamivu ngate tulina abawaddanga betumanyi mu nsimu tumanyi nti oyo mutabani wa gundi ye mutamivu yo gwe gwe kati muno mu Uganda mulimu omujaso mutamivu bwaba yogedde embuuza saawa zayogedde teziba saawa bazitandika okuva mu lunch time mumanya abaakoyi kuba omuntu anywa okuva ku 2 teziza kuwera 7 gatatamidde kati mwe muziraba ku 7 twitize nemweraliiki aba anywedde awo aba atamidde nyaawo tosobola tambula wano kusala masavu oyagala gasalira kigali kyokka oyagala kufuga wano genda eri nati oba kyekiraga teseba nansi oba bwendowooza nange. Of course history ali clear yagamba bulungi nnyo nti ye efamile ye esinga eri Tanzania kwekuteeka n'akasomero ka primary school sikasomero n'essomero kubanga wantalizimbye emyaka 36 ebintu birambulule bulungi liri essomero balizimbako ekazi ezisukka 2 wano General Museveni alina essomero lyazimbye nga liri ku ekazi 2 olimpe teriri naye ono atufuga tayogera yajja nti muzungu nti naye atufuga kuba ebikolwa bye by'abazungu tufugwa baradisi tufugwa abantu abatasoma nga bali mu bitongole by'abasoma omwana amukuza nga atawuze entale walala kati ono ayawukana ate ne bali abazungu abantu bakubwa mu ngeri y'ekikabulu abantu batundwa mu Middle East ebibumba byonna bigwamu tokyaweesa bintu byo. We are not independent. Chovola ba Uganda yetaaga kye bayita second liberation okuddamu okwenunula okwannamadala. Africa was left poor by resources but Africa was left rich with infrastructure. Africa abazungu bad with resources but they left it with infrastructure. Ono taleseewo naka infrastructure tali worse than abazungu. Isn't this a worse muzungu than the real wazungu? Nsereko yayamba nnyo General Museveni okumagataganya n'abasawo abaganda n'abatamiivu mu myenge gy'ekiswa era bali abalenzi 3 be yayogerako. Kibule Ronald yali mukwano gwange nnyo, Babura Owundo Nekesa owokusatu yali ani yali Muhammad. Okay, very good afternoon mwenaba na flash in Uganda twebaza omukama olwa batuwadde nti tukyali balamu ate nebaza omukama nti olwaleero tuli bamukisa omukulu gwe bayita Waiswamufumbiro gyali omwogezi wa NUP. Omanyi gwanga nense kumanyinga gwe mwogezi w'ekibiina naye ate mu mpapula bamanyi wali omwogezi w'ekibiina kati nze bwe neebuuliza ensi kyemanyi n'ekiri mu mpapula kiriwo ekisinga. Era kati ensi ate endala gy'ogamba ngamba nsi eno nyina ddala Uganda. Omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform ye Joel Senkezi Ssenyonyi gw'omumyuka z'emmyuka Joel Ssenyonyi. Era Joel Ssenyonyi si ye muntu gw'oyinza okujja mu kifaananyi noga ataliiwo. He's a very formidable person ate atukoze bulungi omuwulire omulimu gw'azze atukolamu mu kusasi. So njagala okwebazira okumwebaza okutuweesa ekitiibwa mu mirimu gy'azze atambuza naddala ku front ya Parliament. Ssenyonyi bwe yali aweereddwa akakiiko yamala emyezi 6 nga Anita Amongo agaanye okumusettinga off ne tools of operation ezisobola okukola emirimu. Njagala bannayuganda era mujjukire nti mu 2020 Parliament y'Anita Amongo mu nkola eya Gadibengalye bayisa in a way of omnibus amate ebintu byonna accountability reports zonna ezalina okuba nga ziri investigated by
the coming committees. Naye njagala okwebaza Joero kwebyo byatunuddemu oluvannyuma lwa okufuna Auditor General's report, kubanga bino byonna bye bakola babikola nga byemanating okuva mu report ekolebwa Auditor General. So kweriza Auditor General ze mulaba ezibeera investigated, ezibeera inquired into, okulaba obulyake obutali buvunaanyizibwa abasajja bano abawamba eggwanga lyaffe Uganda baba bakoze. So Joel yakulaga airport n'akulaga airline, akulaze bulina wagenze nti tewaliwo ggwanga mu Uganda. Bano abasajja abaatuwamba dokita obadde koloni, ekizibu kye balina nti exposure yaabwe ya nkoko. Exposure ya nkoko? Manyi enkoko ni kasitedda wali neerya nedda wali neerya yebedda kwebaka. Tena kyakirowooza. Mba enkoko tebanga enkoko eba terina exposure kiri awo. Exposure y'enkoko. Kale abo gavumenti yaba ne exposure yaabwe ya nkoko. Ya nkoko. Kyovola mu luguudo olujja wano ng'ova ku main express highway ate lwa ttaka. Oyitaba ng'alowooza nga nkoko. Okuva ku express highway ate nodda ku lw'ettaka. Kakati balina bakitekikya, balina bayinginiya, kubanga baba babisoma batya. Era nawulira omuvubuka omu ng'agamba mbu ebyo wante wali Dokita nsonyiwa naye obuyigirize bwa wano tebuliiwo. Abatuwagera ne babwewa. Gw'oyinza oba inginiya nga wabisoma n'okola express highway naye oluguudo olugiriikirizaamu ne luba lwataka. Then omusiyo do kiwulirawa sikiwuliranga nako kirabawa tekiriiwo awo wekiri kiri Uganda mama nnyabo wano wekiri the way okuva wano okutuuka lwa ttaka sagala Bannayuganda basinze nsiiga bintu byangu nnyo kituufu nti tewali nsi oluguudo olwo lwe lumu ku luguudo olusinga okubeera expensive mu nsi yonna balukoledde emyaka 10 emyaka 3 bakola olwo luguudo lwali commissioned mu myaka 22 n'egyo egyasatu lwali commissioned mu 2 paka nakati teruggwanga bwekiseera baba balukola naye oluguudo oluliikirizaako lwataka oyo werikaguta Museveni. Kale awo tugenda okutandika olunaku olwaleero naye nga kikulu kya byonna nti nasiba sente zange nenkugamba nze ekizimbe ky'e Makerere bwe kiba kyali insured ekya Senate building kyebalyo ki kubanga bw'oba olina profesa wa insurance asooka kusomesa ki gwa mwina protection ku insuringa bintu byo. Senate building, it is a historical building. America ebakuwa World Trade Twin Towers bazizaawo immediately bazizaawo lwaki the policies of insurance are very clear policies naye nga bwekugambye twafuna obuzibu ng'ensi Mukama n'ajja atuwa abantu abatasaanidde wadde. Okay. Omanyi mukulu waffe waba ayogera wali obaddekaawo nga oli mu lectures nga ffe abasomesa omwana nareasoninga ekintu nogamba omwana ono kaŋŋende noonyerezeeko ebintu bino osobonozeeko family gye yasomera high school gye yasomera primary ogenda okigattagatta nga that person is worth reasoning capacity. Tubaniriza mwenna olunaku olwaleero ne Waiswa Mufumbira tugenda okutandika olunaku olwo nga twebuuza ensi Uganda yensi yokka gye twegaana mu buli mbeera. Kankuwulirize nawe entuuka ne ngamba si muna Uganda olw'ebintu ebizibu. Naye gwayebwa nzayebwa kati oli omulala bagamba ky'abantu dokita nengamba sikyali muna Uganda ku lw'ebintu ebikolebwa okuwamba abantu zino biru ezitaliyo democracy bantu bali mu kwetuga bali mu kwekola ki everything so n'olw'ensonga eyo mwenna abatulaba mukulu Waiswa tugenda kweranga naye buli week we shall be updating you when and how buli wanaabeerangawo ensonga y'obuvunaanyizibwa yonna bakulindi manye nti nja kubeerako ku flashlight era kubanga flashlight etukola bulungi weewaawo era temwerabira as you're subscribing put a notification osobole okufuna that info in case Waiswa Mufumbiro wali you'll be updated
there and then. Omwogezi w'ekibiina deputy omwogezi w'ekibiina kya NUP tuli naye olunaku olwaleero nange nebaza omukama nti nange ndi wa teno ndi wa mukisa nti tutuddeko awamu naawe abakwegomba bangi bakutuukeko naye nga tebasobola but by God's grace ntinno wetuli kale nange ekyo kyo kyenjagala otegeeza okuntuukako kisoboka ne bamba kunoonya mu buli amu. I am a human being, a very humble one at that. My contacts are known. Okay. We are everybody's person. Kale. Kati mukulu wa Yesu. Sanjagala nonyako, you can come to the headquarters, you can seek an appointment. You can even call me. Okay. I handle my calls personally. Okay. Mukulu wa Yesu. Just recently guno mwaka guno mwenyini. Yes, sir. Waliwo mukulu yagamba agenda kuba NUP just mu myezi ng'ebyo ajja kuba agimaliriza naye tekyasoboka. Owokubiri bamuyita Frank Gashumba nayogera bye yayogera nga nze nali manya omusajja oyo yasoma ebyaddala nali manyi n'emirimu gyakola naye bamubuuza okola ki talina wadde siniyafu Gashumba omanyi yalwanya omu ebyo byokola fojali ate mukulwanya omukola fojali ne siniyafu tagiina niyerabira nti balina okugenda mu kiraasi yonna ebuweeri ye mwennyini yekolako enjawulo naye oba akola kinanga osimanyi mufere gumanyi anti kati oli student mufere nga bwe nabagamba is a conman ate conman abataswala conman omuzimu gwasooka okwambala gwa butaswala better what is true anate omuntu atajja kuswala si webayo omuntu ataswala otandikirako oyo omusajja gwoyogedde n'olyokoddako abalala. Okay oyo wakusatu owokusatu ennaku zino abadde afuuse ensonga oba afuuse ensonga simanyi alina nicknames ez'enjawulo abamu bamuyita Muhammad Nsereko abamu bamuyita Kagege abamu bamuyita Omufere byonna babimuyita naye nze mumanyi nga Muhammad Nsereko omubaka w'e Kampala aleese bill oba bill I don't know, is it a bill, is it a law, I don't know nze nga kinoomu I have to understand oba bill oba law. So nali Nsereko oyo ku TV nimugamba nti kino olese amendment nakikayanya twali ku MBS nemanya nti kati ono muwumba tutu nebyaleeta tabimanyi Muhammad Nsereko era nze awo nakoma baleero ate akugamba yakoze amendment kitegeeza si ye nanyini byo bakozesa mukozesi nali naye ku TV muddeyo mujjukire ne mubuuza is this an amendment or not nangamba it is not an amendment leero akugamba it is an amendment mweri etteeka bwe nali mubuulira nga muimpartinga some little knowledge in the emptiness namugamba a law is not made in isolation. Tosobola kukola tteeka nga lya bapolitician bokka. Tosobola kukola etteeka lina kuba uniform nga belikwata Dr. Hebwa belikwata Waiswa okujjako omuntu omu president kubanga ye alina kawaayira ka immunity. Kakati oyo ye bamuwa bwekitereke ne bamuwaayo kuzza okumubeezaawo kati n'asala wafuuka ekyeneena naye mwaba mumakingira mu bumanyi muba mukoze ensobi abamakinga mawadisika mu bumanyi kuba yasadu asadu kitegeeza yakimanyi awo sijja kigenda mu nnyo ize sijja kigenda mu nnyo so omuntu bw'atyo bambi mu busiraamu abamurutadi kati Nsereko afaanana bamurutadi mu Luwarabu murutadi sijja mugenda konyo kwa Luwarabu so tuleke ate munaye n'ebino ebintu byensi bigoberera olaba nze abasiraamu bonna bemanyi abanywa omwenge ng'ate bagunya mu bubba bafuna ebizibu okunywa omwenge ate nga mu bubba ng'ate ogamba mbu osaala oba murutadi tugamba ogwejo gwagaffe yaguyimba ti omwenge
perekeze ya stani ya namadala stani mwaja tuyita feno kugweddalu kati gwokuta akaviro kanyize mutebakula ogweddalu wakiro gunyere mu lwatu bamanye nti oyo mutamivu nga tetulina abawaddanga betumanyi mu nsi muno tumanyi nti oyo mutabani wa gundi ye mutamivu yo gwe gwe nze kati muno mu Uganda mulimu omujaso mutamivu bw'aba ayogedde embuuza ssaawa z'ayogedde teziba ssaawa nga zitandika okuva mu lunch time mumanya aba akooyi ekuba omuntu anywa okuva ku 2 teziza kuwera 7 gatatamidde kati mwe muziraba ku 7 twitize nemweraliiki aba anywedde awo aba atamidde nyaawo wagitera bwati tomanyi nze nagunywa mumanyi emboozi ebaawo webanyumya nti nasha tugikubanga atiinda kuba bayagunywedde kuba saba mwana wa mukulu talina kyamanyi yayiga kimu eki kunywa lira omanyi waliwo ebintu byosirikira mukono gamba kyakati ensi gye tulimu si nsi yaffe nsi y'abaana abalala nga twalina okukola ekyo kyennyini nga twamaze Muhammad Nsereko olowooza does he think that there is tomorrow? No, he is now Muhammad Nsereko is living in what they call escapism. Nsereko mutemumanyi Nsereko y'omu ku bavubuka abali organizingibwa Jajanup Museveni mu 2011 Jajanup Museveni yamuli organizing okumuyambako yamuyamba nnyo okwonvisinga abasawo abaganda okugenda okulaba Museveni okugenda mu binywero by'amalwa kiri mu buwandiiki Nsereko yayamba nnyo Jajanup Museveni okumagattaganya n'abasawo abaganda n'abatamiivu mu myenge gy'ekiswa era bali abalenzi 3 be yayogerako Kibule Ronald yali mukwano gwange nnyo Babula Owundo Nekesa owokusatu yali ani yali Muhammad Nsereko ne Muhammad Nsereko alina nekiri ayinefe oba bakiyita batya because yalowooza nti mugezi nnyo n'alowooza nti asobola okufuuka prime minister n'alwanagana n'embabazi nga baali bamuteekawo kubaza mbabazi kakati he is in that kind of circus noleetali netteeka nga gwolinayo omusanga embaale ogw'okugamba nti first lady yali alina omuntu gwasse nga ali mu parliament kuba Nsereko yagamba nti first lady yali yenyigira mu kutemula ne banga Muhammad Nsereko is on record. What happened to his case? Kakati linetteeka we libe yaliresenga kituufu likola atandikire kunze ku bino byenjogera Muhammad Nsereko tell us what happened to your case and Nebanda in Mbale about Nebanda in I remember that you tell us so golete teeka ffe tugande kugamba bino nga gwobikoze omuganda agambe yeyambudde tatya nene أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. You will take the hit, you will not hide behind the law. Kuba mukino kyasinga okuneewunyisa nti because you bring electoral punishment ndio mubanda abisibanga emyaka 7. Kakati lwaki tewalese etteeka ku Kanyamunyu nga saakulaba. Kanyamunyu yatemula omuntu openly. Kanyamunyu yatemula omuntu. Where was Nsereko? To disqualify 5 years. Kanyamunyu yalina emundu etali mateeka. Kanyamunyu yalina amasasi agatamanyiddwa. Kanyamunyu yabuzaawo emundu ku crime scene. Kanyamunyu yali akwesa amazima. Nsereko leeta etteeka nga Kanyamunyu bamusibye emyaka 5. Bakozesa. You are very young. Remember these words, my brother. You are very, very young, Mr. Nsereko. They are using you.
the price will be so hard on you, because I'm sure okujanga katonda akuyisencha atenga kulwalira tajja kuyita. Stop selling your soul. Abantu be Kampala bakuwadde. You've been there MP for this is the third time. Yeah. You were secretary for their land. You participated in the mismanagement of Kampala land. They forgave you. Okay? So you gwewulire bagenda kukozesa paka ddi kuba netteeka lye waleese tugenda dimenya tetugenda byonna byoyogera byapa. We will not be omanyi nakyemalira ina kyakola alwana nnyo okwisolating abantu ku kyebakola. Bagamba tetulwana kati lwaki baleeta amateeka agatugamba, bagamba tuwagira ye kati lwaki baleeta amateeka agatugaana okulwana naye. Kubanga nze oŋŋambye nti nze ndi naye ate nga emabega gw'oyogera ate emabega oleeta amateeka gagaginga. We will break the laws. Just like we broke the law of putting on the beret, even this law we will break. In fact, we are breaking it right now. Naye yakimanyi nti dino si teeka just amendment. Atanamanya bw'oli yamuwa yamugamba aleeta kipya. Kubanga esinga okunewunyisa mulenzi oyo bannange waliwo nekiri on record ono mukulu Tebuhabulwa yagamba bwati go and eat your mother's something. Nkize mu Luganda mete kitegeeze General no wenagambye atamiira ku munaana yatwitinze ng'ataddeyo ebifaananyi by'abakazi baatasabye olukusa n'abawemula batandikire kwoyo. Tandikira kwoyo yatadde ebifaananyi byabwe nga tabasabye lukusa. Nabulabye obuwala ne bagamba mbu akamu kekamusuula eddalu akamu kekamukozesa ensobi nakalabye katwiti awo ne neebuuza kuba ye General yalowo ye talina immunity. But what's the meaning of the word general? General of everything? Kakati oba general manager of something. Ekyanjawulo bano babukyusa. Wano general kasitota bannansi nga bakufuula general. Era obwa general bwa wano tebukola Kenya, tebukola Tanzania, tebukola America, bukola wano wokka. Kubanga bano baba ya district yaabwe yakutemula bannansi. General ina kubanga okoze ebyenjawulo okuyamba abantu ab'ensi eyo okubanunula. Kyovula baba general w'ensi toba general kutulugunya na kutemula abantu bo. By the way, it is only in Uganda nti buli lwokola ekintu against the citizens. You are promoted. Because here the cabal for it is so isolated. They are isolated. They have money. They have stolen our country. They have guns. Naye okufuna mwesano enatambulira Rwanda. Gwe nongamba yagala ba president wa Uganda. Naye nga gy'osobola otambuza ebigere wane wamwe temukozeewo. Ogenda Rwanda gye mbadde muteeka ssente zaffe kyotugamba. Nanti anko. Ate anko kikyogamba. Tosobola tambula wano kusala masavu. Oyagala gasalira Kigali. Kyokka oyagala kufuga wano genda eri. Nanti oba kyekiraga teseba nansi oba bwe ndowooza nange. Of course history ali clear. Ate ono yagamba yennyini tubambe ensi. Yagamba bulungi nnyo nti ye efamile ye esinga eri Tanzania. Kwekuteeka n'akasomero ka primary school. Si kasomero n'essomero kubanga wantalizimbye emyaka 36 ebintu birambulule bulungi. Liri essomero baalizimbako ekaazi ezisukka 2. Wano General Museveni alinayo essomero lyazimbye nga liri ku ekaazi 2 olimpe. Teriri. Abatufuga bano banayo anyway. Ate bayinza otufuga nga bannayuganda. Bwa munnayuganda bamukulembeze. Aongenda nkutegera mukulu Waiswa. So nga makulu gacho Muhammad Nsereko editeeka bagenda sooka ye mwenyewe. Oyo mwami ye bamukozesezza kati n'okubanja tabanja alinde etteeka kumutwala mukomera. Kale era tukyabasabira. Wanga era ne twala obuyinza kiritwalira obudde okudda ku eryo tereza. So tulitandikira ku ye. Nsereko mwenyewe. Kale
Awo mwetuli tukyatambula bulungi era mwena bali ku program na Flash in Uganda. Thank you very much for watching and sharing our programs everywhere. Kyesijja kwerabira nti saa zino kwetuli abaana ba high school, no secondary school, primary school, high school and O-level and A-level, primary school bagenda tandika kukola ebibuuzo. Era my regards to everyone, a success to everyone, every candidate class, please twagaliza okuyita bulungi. Ngakyali kwekyo mukulu Waiswa. Minister of Education in Uganda. Chestamanyi. Do they value education? Kino nkibuuziza kuba nti bana ba candidate bagenda kukola bibuuzo okuli ne Mubende, okuli ne Fort Portal, ne Kasanda, those districts. Mukulu yose tuwahabulwa eyagambye baba kukwata nga toyambadde uniform nati Mubende eri ku curfew ne Kasanda bakukwata abazadde tbalina sente this particular hour. Naye government tebayambye nti nga twataddeko curfew tugenda basondekeza fees, tugenda bagolekeza uniform. Naye agambye bugambi mubakwate bwe musanga omuntu ng'atambula mu Mubende ng'agenda ku ssomero mumukwate. Do they value education in Uganda? Would you say they value education in Uganda, you as an educationist, when the person at the helm of education, his or her academic qualifications are contested? Uganda binazobyana kutegeera banange neegaana ensi yange wano okusoma baakwonoona kubanga bo babali basobola okutwala abaana baabwe basome Bulaaya. Era okusoma wano tekutunuulidde bannansi, kutunuulidde kwempawalinga bo okusobola okuba nga bafuga eggwanga lino mu maaso nga balaba abakuumira emabega. Eyo nkola no General Museveni ajja nayo ng'erina obuwanvu bwayo. Kyova olaba bwe baatuuka nga tebakyasobola kakasa ani executing obuvunaanyizibwa obw'okonzibya bannayuganda mu byobuyigirize babuwooli yali tamanyi expense obwetaavu obw'omuntu obw'obuyigirize. Ekyo kikulu nnyo. Kati tugenda kula tutya kuba nti nebyokusoma solution ya ne Mandela yatugamba nti solution ya Uganda ntiddamu without fear, without contradiction, yakujjako the old man. That's the only solution. Is the problem. Is the single denominator. Ate how? Iche kizibu. Buli omu akolerera kuwangaza ye. Muhammad Nsereko bamusasula okusiriwala okuwangaza nakyemalira mu ntebe ng'aleeta draconian amendments. In fact, neteeka balese bibonerezo. Do they think of tomorrow still? They don't. Because they know they will not be here tomorrow. But why you know nga manika star vow? Kati bano bonoonyi. They have spoiled, they have messed up. Buli wamu wotunula wali messed up. Tewali wonsi munsi yonna efaanana bubi nga yaffe. Teriyo. Ne bogende Sudan bwe bakozeko emitono olaba nga babikoze. Southern Sudan. Naye ensi esinga okulabika obubi yaffe yawa. Ban expense bagiteeka mu bizibu okukyusa kala zaabwe. Choka. Naye ng'ate tamanyi kolansi wabuna buli wamu nga tewali nfuufu. Era omuddugavu ofunamu akeeruyeru akalinakyo. Naye bwekifo kyotereza abiri yagenda n'anoonya kiki ekikarolayiti. Naye mmete ekyo ate bw'ogatta karolayiti n'enfuufu. Nekubula asali. Ne badduka ne bagenda mu colonial setting ekololo. Karolayiti mwekubira eno gyendi. Kuba gye mukoze. Vekololo abazungu gye baateekateeka. Boogera ku imperialism eri okwaba yatandika ewapya wasula. Ne Museveni ali ntebe. Naye bw'abajja kuba abazungu ogamba nti lwaki yazimbawo kasiisira 36 years. Nanti munnange bw'ogendewo omuntu omugezi olina okufomulatinga ebibuuzo binawengo nange nti okunchalenginga mayi gwe munnange challenge sigazira kikabiri mu bbiri nga tunyumiza speed. Gwotata gwe ntya. N'olwensonga eyo mwena abali ku program lunaku olwaleero kyalina Waiswamufumbiro kyenjagala okubuuzako ekyo kikulu nnyo. Essaawa zino Uganda kututuuse twakava ennaku nga 3 nnyo emabega
term celebration ya independence nenebuuzako nganza omuntu what does independence mean bw'oba obuuza abaana abakulu abakirimu independence kyeki to an extent okuddira budget ya government they're going to celebrate independence in Uganda. Are we worth to celebrate independence in Uganda? We are not worth. One, economically nagamba nti mu byensimbi tukyarunninga mu budget eya colonial setting. Abazungu bacherupe batuwa ebitundu 6 ku buli 10 ku mbalirira yaffe mu mabanja mu granti ne mu kuliikiriza. Ekyo kiba kiraga ki toli independent. Number 1. Number 2, abatufuga benyini batufuza obumbula nti tetusobola kwesalirawo bituufu. Akuleetedde etteeka nti n'essimu yo gye yakuteekako omusolo naye ayagala essimu yo abe nga yagifuga biki byolabirako na biki byoweereza. Obwo bujozi obwenkukunala. Freedom of speech and freedom of person to person is person to person. Kubanga nze bwe mbanga nina kyenkuweereza kwene essimu nga tokyagala, you don't see it. It is until you get interest in it that you send it. Yeah. Okitegedde? So yeeyo embeera gitulimu nga society. Kikulu nnyo. Oba ontegeera kye. I get your point. You don't simanyi bwenyinza kikuleetera n'okyunderstanding. The easiest way of making it easier for all of us, it's a run out of my mouth, because I really need to make it easier for everybody to understand how the dictator works. But as we proceed, I will have a better way. The right word that can formulate the word you want the word to understand. Era nga tulina okwekyo surprisingly nti to me individually nama abatulaba me I thought independence in Uganda to celebrate such an event nti twaligamenti independence y'enkaaga tuba tutaddewo amalwaliro abantu abatufuga bambadde nzija wenyini bad meeting and sibanansi olw'ebikolwa byabwe katuba independent tetuli tebatumanyi bujjajjaabwe tuba independent. Bye batukoze wano abazungu basusulanga mu kusomesa wano basusula mu kusomesa. Bali tulinga wano omuzungu aliwo takkiriza nti muzungu kuba oli bwe yajja yayogera tikati nze omuzungu nzize ku lwa Queen, you are now a British protectorate. Munaafugwanga Captain Frederick Lugard, munaakulemberwanga Cohen. Oye muzungu naye ono atufuga tayogera yajja ati muzungu nti naye atufuga kuba ebikolwa bye by'abazungu. Tufugwa baradisi, tufugwa abantu abataasoma nga bali mu bitongole by'abasoma, omwana amukuza nga atawuze entale walala. Kati ono ayawukana atya ne bali abazungu. Abantu bakubwa mu ngeri y'ekikabulu, abantu batundwa mu Middle East, ebibumba byonna biggwamu tokyaweesa bintu byo. We are not independent. Kyova olaba Uganda yeetaaga kye bayita second liberation, okuddamu okwenunula okwannamaddala. We are not independent. Tosobola kugera ku independent nga mwanoonya akalulu. Mu ndagaano y'e Lancaster, ebimu ku bya meetingsanga ba heads of state, it was the deepening of the seed of democracy. Yeah. Because bamanya nti after they had left Africa, in fact, Africa was left poor by resources, but Africa was left rich with infrastructure. Africa, abazungu, but the resources, but they left it with infrastructure. Ono taleseewo naka infrastructure. Tali worse than abazungu. Isn't this a worse muzungu than the real wazungu? Indeed, and is a the worst muzungu. This is a fake muzungu. On Tetukyazikiza kanaka behind black pennant there is a white pennant. Behind the white pennant there is a black pennant. Nachikakasa. Nti waliwo pennant omwitale ya pennant omuki kati omuzungu takiriimu omuddugavu yakirimu. But by theory and everything that was written, yatugamba there is behind the white pennant. Kale oyo atukulembera bw'atu naye tumwebaza mu mbeera ye
acha ne mkune mwebaza waloba nati ne bebi yatugamba tetusanyukirenga birungi byereri n'ebibi tugambe kyekyo ekinankane kyaffe kye watuwa mukama akusasa ebyakusowako mukulu amukozesa nga tunatera tutambatambula mpola mpola nati tugendeko mu break asatu kale nga tumaliza kano ekisemba ku kino olowooza lwaki up to now Uganda ebaddeko n'endwadde nnyingi ez'amaanyi omuli omusujja gwa malaria omuli siriimu omuli ne covid ne Museveni agambe bwe mundabanga nga nze ku TV mba nzize kwogera endwadde ez'amaanyi ne tumubuuza okugeza nga ki Ebola. In 2 months we have lost only 8 people on record, but every day Uganda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. On record. But every day Uganda lose over 20 people abafa malaria and especially kids. Minimum of 15 people die every day. Abachafira musanya. Ne Ebola bali munana bataddewo curfew. What do you think is that? Is it political Ebola or there is the intention of these people nti kibageza kokola? Ana Uganda bannange njagala mpulirize bulungi ku nsonga eno. Obulwadde bw'Ebola kituufu gye buli naye tebuli era tubeera nabo buli lunaku kubanga buva ku bukyafu. Teri gavumenti ya Uganda bagirona ng'ekwata kyakuna mu bukyafu mu nsi yonna. Is it on record or it's an assumption? Tenzi kugambi. Kuchoku Uganda ina kyakuna mu bukyafu. Era abali babalirira beebuuza nti naye Uganda eno ebeetyaga abantu bayonjo mu mayumba gaabwe naye ng'ebweru ate yeri Ebola. Kuba Ebola aluma abantu tava mu maka. Ava mu gavumenti. Tuyina amasomero agatalina toilet. Government. Tuyina enguudo ez'ettaka Ebola ava ku bukyafu. Ani avunaanyizibwa kwekyo? Government. Kasasiro tatwalibwa. Government centers. Bano ba Museveni basanga nawo tebabidecomposingiranga kati batundawo. Ani avunaanyizibwa ne Kasasiro? Waste management. Government. So this is the type of government that precipitates era bebalina n'okukyajingibwa. Era bakozesa omukisa guno okola ebyobufuzi. Kankubulire meeting yatule ya security ne baplaninga n'okuplaninga era baplaninga nti akalulu akajja balina okubaawo n'obulwadde butwala mu lockdown. The upcoming elections under planning the whatever they are planning. Balowooza nti wetuba mwetuli we must have an epidemic okukatairinga our generational vision bearer from again putting them under the worst nightmare of their lifetime. Bali awo batuula babire mu parliamenti bateekewo Ebola anabeerawo Ebola bayinza omutwaliriza paka they are thinking about elections all their life. Kibola n'omutamiivu wajja kumunana akugamba nti tujja kuwangula mu kalulu kuba bamanyi yawangula bo bamanyi batya nti ono waba teyawangula tunaamuza kituufu bagamba teyawangula ate awangula lwaki gwe batya nti yadda. Bw'ogenda mu boxing akukubye gw'osaba limaaki. Bwekinokoba simple akubye gw'osaba limaaki gamba wankubye oba gwe gw'okubye mugamba onyiza wana ku accident. Ffe tetusaba limaaki kuba oli twamwewulira twamutimpula naye ye yakyusa abasambi nti wakuba taata nange nzija tujja kukuba.
kirizo obagana omanye kaya kawuka kebayita kongola mabeere kano kajja bakongola mabeere so byebyo fear wali omanyeko nti government so politics mu bulwadde bano bamuteekamu okumubbirako essente mu covid oba babaza covid batabeza ebola ono ebola ne bwe yandibadde aguddewo yandibadde tateeka uganda ku bunkenke lwaki ebola ono yatta dokita mulamba dokita lukiya kyogamba oyo dokita gwe yatta tetwayigirako ku estopos nga tufunye obuzibu bwe buti we need to do that rudimentary method simanyi lwaki gavumenti y'NRA yematiza nti esobola okukwekanga abantu mu nyumba nefulumayo nga bafunyewo omanyi kiringa enkuba bwetonya nowekweka mu nyumba okuli ebbaati kubanga omanya nti bwofulumira ebyekoze eki ebekedde kati ne bano bwe tufuna ekizibu banayirokodown mudde mu nyumba they have no intervention. Did they have interventions in COVID? No, I've not even seen it up to date. Over IMF babanja over $2 billion. Babanja Uganda? Kubanja. Still muna Uganda. So, esente oleze bewaleze betaaga kati nti okulwanyisa ebola billion nkaaga. Naye baba mugula bizimbe mu COVID teriyo minister oba PS mu byabulamu atakola transaction za bizimbe. Yali business. Ne tent zabula ezalina okuba amalwaliro buli kimu kyafa. Do we have seasonal leaders or we don't have even any? We don't. Omugenzi Jacob Olanya yagamba nti eryo lw'otuula nga bakuleetedde ebinoga nti naye ebirerya bino ebiri mu gavumenti mbiteeke wa mbyokerewa. Kiri kwa nsadi ya parliament. They ended up kuocha ye. Simanyi naye kyenzijukira nti naye tenti yali egenza okuba omuntu ayagala omudira mbigere. Njijuke yabuuka. Tenti ya maiti mwe yali. Yali emulumbye. Era naye baabala muteeka kava. Etenti ekukimye. Kuba bali batugamba nti yenna n'abiba bajja kujja naye natya Mawu. Mawu yasirikira okufa kwa munne atwala ekifo. Natye diiro. Mawu naye mwamusirisa. Tetwamusirisa yagenda kulya. Yagenda kusera ate kati ffe abatesezi tubasangawo. Twamusanga nga mutaala n'agenda mu byabasezi. Kati era alina kuba mu kirabu y'abali abafu. Tulwanirira abantu kuba balamu. Kati awo tugenda okutandikira mu program feddako. Mukulu Waiswa ng'owumba mu program. Tulinayo program endala mbadde manyi tumalirimu. Dakiika 3. Tegabuze nakuwera. Kano gasuseemu. Tegana. Saawa. Tena. Kati kulwa batuwuliriza tulabagane mu program endala. Kati akomata kumira mpeera mbere bulungi mwera.